Nga 3 omwezi oguwedde twakulaga bazadde b'omwana Tipulisio Sserunjogi ow'emyaka 10 nga basobeddwa eky'okuzzaako oluvannyuma lw'okubabulako. Kati oluvannyuma baafuna amawulire nti omwana waabwe yalondebwa n'atwalibwa mu maka agakuuma abaana abalondebbwa ku nguudo aga Agape World Ministries era nabo baasituka okutuukayo nga kituufu gy'ali. Kati olwakatonda okubataasa ne bazuula omwana waabwe, olwaleero bano bayimbye ekitambiro kya mmisa ekulembeddwamu Reverend Father Angelo Okwairo, bwanamukulu w'ekisomesa kya Mulago mu maka gaabwe ekyebando, nga bakyasaba ababadde bakuuma omwana ono bamuleese ekikukyankalanyizza. Father wano wasinzidde n'asiima abazadde b'omwana ono olw'obuvumu bwe baayolesezza ne bataterebuka wabula ne basigala nga beekwasa Katonda. We are thanking God for the life of Sserunjogi. We are also thanking God for the tears of the parents. That their tears, their prayer, their supplication was not for nothing. Ono era azzeemu okusabira omwana ono n'okumuwonga mu maaso ga Katonda, okumukuuma n'okumulungamya mu makubo ge. Especially we present to you our brother Sserunjogi, that Lord, you walk with him, you guide him, you protect him, give him the good health, and many other children who are here also, Lord. Ye omwana yeetondedde bazadde be nga bwakulukusa amaziga n'abasaba okumusonyiwa era n'asuubiza obutaddamu kubula. Oluvannyuma babadde bakuuma omwana ono batubuulidde engeri gye yatuukamu mu maka gaabwe. Ayamuleeta ku poliisi yali muvuzi wa bodaboda, then poliisi netukubira, then neddamu nekubira probation officer, kati netukwatagana. Bazadde b'omwana bo bagamba ekyamuviirako okubula butayagala kusoma, kyokka ye agamba okusoma ayagala naye essomero lyasomerako lyatayagala. Ebiseera ebisinga batayagala agenda kusoma, kati nga babula agenda kusomera akakibwa bukakibwa. Nali siryambala yenasomerako ekkadde. Bano basiimye abantu bonna babakwatiddeko okulaba ng'omwana waabwe azuuka. Bebaza abatuuze b'Ekibere nga babaddewo ku lwa Tipulisio. Neemaze Omukama nannyini buyinza abampeera omukisa mwenna. Bano era basiimye Spark TV olw'okuyimirira n'omuntu wa wansi. Spark TV bebazizza mwebale nnyo, mwebadde omulimu gwe mukoze nga siwadde wadde 10, wabula okutegeera obulumi bw'ekizadde ne muwaayo okwewaayo kwammwe ne musobola okunezaako omwana. Oluvannyuma omwana ono akwasiddwa bazadde be mu butongole. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.